Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nchenu naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Washuga teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially trusted. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Osobola ovuma omuzadde naye kakasagaana kiriza obagaana bonaazaala mulimu agenda okuvuma. Kiriza obagaana mubona ozaala mulimu agenda okuvuma. Oba muzadde omuvumya kagambo ki oba katono kati oba kinene. Oba wamwekkaanyaako omwana wali n'okwekkaanyaako. Okujjako ng'amagezi gazze n'ogenda n'omugamba maama nakunakuwazaako naye nsaba onsonyiwe. N'okisabira ne Katonda nti nga bwe namwekkaanya nikimuyisa bubi nsaba tompaayo omwana akinkola. Kyekimu ne babboosi, kyekimu n'abantu bano betusanga aba bulijjo. Fenna mu mbeera yonna omuntu osobola omukola ekintu n'agamba
sina kyengenda kukugamba ggwe kankulekere Katonda kankusabire naawe bw'ona okikola kyonkoze bw'oliba otuuse mu mbeera gye ndimu gwe tebakuyisa obubi nga bw'ompisizza mukwano omuntu aba akolimye kabaire musajja ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye bitta bizitta kamunye ziri mmeka kamunye ziri mmeka wakalaba mmeka kamunye ziri mmeka nze njagala otambule nga buli otambula tugamba kamunye yiiri ne kamunye endala yiiri zirabika ntono zibeera wa kamunye zirinayo faamu bwe tugenda mu zoo kamunye tulaba mmeka ntono naye emirundi emeka gy'otambula n'osanga enkoko mpitirivu buli woyita osanga enkoko twali tetulina bukya za nkoko katuzirina kitegeeza ebikolimo by'enkoko bitta si kamunye bizitta bulungi nnyo ekyo ekigambo ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye byogerebwa omuntu atannalaba nsi eno gyoko mu kkula ensi oyongero gijjako amaanyi so kati engeri gyesita nayogerako na nnamba emu simanyi oba bwe yakula yajja alongoosa ensobi ze yakola nga muto okulongoosa ensobi kwe kunoonya omwana alaba akuza atya asoma alya anywa okitegedde kyesimanyi oba yakola oba teyakola ekyo simanyi ekyo nange simanyi so bw'aba yakikola well and good bw'aba teyakikola omunenya yali alina okuddamu n'atula ne mutabani ne beetereeza bo nga bo otyo okitegedde naye nze obuzibu bwange bwekuba nti social media tutandise ogikozesa ebintu bye tutalina gikozesa ng'ebiriwa tutandise okukwata ensonga z'abantu abakulu ku kyalo bakyeyamaani simanya babayitanga batya kwabangako kyeyamaani n'abakyala abo ba defense baani ab'oku byalo oba abantu abakulu mu bika ensonga ze bayinanga okutereeza nga n'abantu bangi nnyo tebazitegedde kati social media yezitereeza ng'ate be bazanjulira okubaako kye bateesa be basirwa abasembayo nsubira buli omu ali bulungi kamera nkula akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma oli bize nina kirayanti wange gwe nnoonyeza olugoye oto yes ate emikolo gye gituuse ate ekintu nze nkirimu kyonna gwoli mu system nze ndi mu system nze nnoonya badakola makeup ejjo nabadde ku kifo kati byalina okwambala yabikwasizza byonna buli kintu yakinkwasiza omugagga mashallah naŋŋamba Zobeda buli kimu kikole gwe olabe nti nnyumye ye yabikwasizza buli kimu bye bantu bye bagenda kulya ngenda kuteeka ku list bantu bye bagenda kulya kunywa eyo kwatendinga wendi awo wesiva omukolo guli awo ku skies mpita enaggulu suuti kanzu casual smart yo bombulina obusonga bunafu nnyo nalabye kiripu yo ya papa ng'omusudani agamba oba kusangira ekirongo otambula papa is fighting me by the way papa Mr. Kisamakula eyo kiripu n'ogisangako jamusanyusizza n'ogiteekayo ku status you're fighting me indirectly nedda nnyabo ono kiranti wange munkwatireko wa sharia papa mukwate ali ku dduuka agula ngoye kiripu papa yamusanyusizza papa you're fighting me indirectly simanyi lwaki ebyo ekintu bwe kityo kikusesa kitya papa how where bonna abantu baasese lwaki abaaseka papa abaala bonna bandisese ne papa n'ataseka lwaki papa abaaseka kati mbw akulwana yes papa is fighting me indirectly lwaki abaaseka yadde okunkubirako aŋŋambe it is okay mbuka tekimbu omusota niyakuyingidde nnyo simanyi akaavuddeyo sooka omumpe my sister toyagala nkusalireko ku lugoye ki oyagala nkusalireko ku lugoye ki kandulabe tukola bwe nkola ssente anti kano buno obudde bwe tulumba buyita bwa kukola ssente ate jjukira tuli mu nnaku 10 ezisembayo tuba kitegeeza abantu beetegeka
kugula ngoye za kwambala. Tuno olugoye lutuuka omwana we. Are you sure? Luno olugoye lutuuka omwana? Aha, tukole nga wokola. Yes. Tubigatta bibiri. Ogamba otya? Nze ndi bulungi sirina tabbu. Naam. Mpozi gwe. Alhamdulillah. Oli otya otambula ntamu ku ntamu. Wantutte ntamu ku ntamu. Era si wuno nkatiro ngamba ekisibo kiggwa. Era nina we nkutwala. Ate n'olwokunaano kasukwansa byemba siibululeyokko. Wano. Njagala babwe bakolera budget. Njagala Uncle Stan awo ku yaya. Asooka aweereze wano enkoko, nina enkoko gye njagala. Asooka aweereze enkoko wano. Tusooke tuyiweewo chips. Otyo? Ku nkoko eyo. Tulyoke tufune enseniya wano. Ku lwokumeka? Ku lwokuna. Mashallah. Jingi okitegedde? Ku lwokuna tugenda ntamu ku ntamu. Ntamu ku ntamu. Kwoli kuteka ku listi? Aja kyali ati. Ajati waffe oli. Ajati yabadde alina n'okujja wano okunjokyayo ku ssente. Osanga ali busy. Ate bwe twali tukuba oluseke n'oyomba. Ne mawulana. Mwana omugagga temumukuba nnyo oluseke ate abaana ampaatya. Twali tukuba oluseke lw'okusiiga langi. Olw'okusiiga langi? Mutya? Anti twabadde tugamba omusigiti bagusiige langi etwasaalidde. Ekyama kye mwabadde mumisaawo kyabadde kirala. Kyabadde kirala. Ne pipa ekaddiye. Mwekyama mwabadde mukuba luseke lulala. Kati gwe okuba luseke ki? Nze nina abagagga bange atolooza nze mbakuba enseke. Abagagga bange mba ndi awo. Naaga Shamimu leero n'osiibuluka otya? Ko nze sinnamanya nanteerako 5. Aluli nali ndi awo mugagga wange Prim Touch akola akasige. Buno obusige bwe batukola buno. Prim yatandika obwo obusige wano. Ye ate akasige ke katandikira ku 35,000. Waliwo ak'enkaaga 5. Tulina n'ak'ekinana ak'emyaka 5. Akasige. Prim Touch ali awo ku Thoban Center ku level 2. Yes. Omugagga wange Prim Loli nali ndi awo sente omanyi bino bye bampeereza weereza sente nnyingi ku ssimu. N'otategeera oba yaweereza? Nesitategeera. Waliwo ankubira ku ssimu gye simanyi. Ngenda olaba nti omugagga ampeereza WhatsApp. Shamim, why are you not picking? Namugamba my rich, what is the problem? Nangamba nakusindikidde futaali jjo wamulabye. Wamulabye. Namugamba sinnamulaba ngenda okukebera mu message. Nga kwali? Nga sebo futaali waali bamuweereza naye nga saamulabye. Omuzito. Yeza abagagga bange tebampeereza busente. Omugagga ampeereza futaali atandikirwako wa 30 futaali. Nangamba genda osiibuluke. Mashallah. Abagagga bange bonna abatali basiraamu bonna sofa bansiibuludde. Buli lunaku mbaayo n'omugagga wange ankubira. Leero okoze otya Shamimu? Namugamba wendi wano. N'agamba gende wa Mandera. Osiibuluke lwakuba Haji wajja vasi. Akoze kyati. Leero futaali gwe watuwa mukwano. Nga tetwamutegeera. Bwali butono. Abamu tetumulya. Bakoze chicken curry, meat curry. Haji. Tusaba tuterewo ko ku futaali omulala. Si mu bubi. Kiri ekisiibe kiwedde kyali kirungi taratibu. Kino kibulamu? Kino futaali abulamu Haji. Haji aterezeemu. Haji baterezeemu ku futaali. Dda kuwasigadde ntono batutererezeemu abamu. Kubaze katulina omugagga yampita nsiibulukiraawo. Naye futaali nannema nga sirya kale. Nali mbitegeera. Naye nga njagalawo ku futaali omulala. Okitegedde? Ku futaali si mubi kubalya chicken curry, meat curry. Naye naffe abatamulya batuteerewo Haji nga bulijjo. Tubeera ne menu nga 3 eza Ramadhaani. Leero eryemu. Naye anti ngamba like menu. Anti ngamba muweti. Osasula ya 5,900 bakuwerako ekikopo kya chai. Ice cream nzijukidde ice cream wange nagulanga namuteekewa ko muwala otabanga yanywa ice cream wange. Kumala bbanga kigoli mukusaba. Bamunywa. Nzirayo leero mumubanja. Wayisewo nakumeka. Ziweze. Ero kyabanja. Bakuwerako chai, ice cream, fruits.
Kyekirala entende esowani eriko piraawo chicken curry ne bakuwerako oba nakyo ekirala era nebyo n'ekyokunywa ne bakuwerako ne juice era nebyo ajati byabaddeyo naye anti bunaku onoosibulukirayo oyinza okwekanga olina genda ku Javas kati nze ndi client wa Javas bakyuseemu just nsaba Haji atukyusizeemukko ife abatalya chicken curry ne meat curry batukyusizeemu aje ensonga ezo so to Javas team we need to be what tudde gye nabadde ajati tukwebaza obulungi bwe yatukoledde my sister gye yatusiibuludde mashallah ajati my big sister yatugeye mulye paka kuwulira bubi n'okupaakinga ng'agambye twaswadde buswazi ne tugamba emmere gye tunaayiwa tutwala yaaki ajati mukyotala era mukyotala my sister mukyotala nabagamba ndimu oluhalf caste naye ebintu temubitegeera oliwawa naawe ndimu olusomaali olu-Ethiopia n'Abaganda n'Olukiga ne balinga nalabye bawanvu tewabaddewo muwanvu awo saagala oyogera ebintu bya kisiru sisita wange walabye muwanvu akusingako nfa waba kusinga ano ye mugagga ye mugagga gwenina wane bokisi z'entende entende zange ziriwo buli bokisi lweggwawo nga mpe ebokisi endala entende ziri awo naziteekerawo basiibulukana baagala tutwalako funa kaveera twala entende sina kyengenda zikozesa nze nina bokisi nga 3 ewange za ntende tokisussa ate wallahi waliwo feyi bwe yali ava e Dubai yakuleetera feyi yandeetera entende nenkola charity era nensigaza entende ajati naleeta entende nandeetera entende ne baddamu nandeeterera kati gye yandeetera nagiteekaawo nenga amasembe baani abajja ojja n'akaveera n'oyoolako ngenda kayoola buyozi ne mashallah ajati yaŋŋambye ekigambo nindabira ddala nga ebintu 3 nina kumwekwatako nnyo anti oyo agabagaba wumula waliwo mashallah Allah walaba asobodde ajja mu mpisi zaabwe kyekirala anti eddiini obutono kala kiki kyoli mukubaza mashallah nsaba Allah nteremu tekigenda kukola nsaba Allah nteremu obwangu twali wano ne tusoma ebintu 3 ate weebiri sega kuddamu kutwala bagagga otandise olugezigezi otandise okulaba nga empisa zo ziganye otandise olugezigezi duli wali wano obwavu butandise okugoberera wali wano n'oŋŋamba nkuze lwaki siteeka muntu waka kati ate gw'omu gwankuba ekikono kale olunaku lumu lwena kututta otandisa bintu by'ekisiru oyagala ogaba ekimuli teyagala gaba kimuli nga ekimuli bwe naaba naakigaba nkigabe bwe naaba siikigabeera mu mbuulire tontambuliza ku ntoli ya kimuli ndaba onaatera okivaako olw'olugezigezi tuli ku Gibbs Bridals wano ekisaasi bakola ki ku White Horse Mall twambaza abagole gowns ennungi weeziri bw'oba oyagala eri custom made naye tugikola material gwe totya kulonda material londa material yenna nze nategeera ekigambo kimu customer nkubudde omugole naawe n'ogamba ya weewaawo so Mimi's Glamour twayiye stock omupya owa Eid sharia eya buli kika weeziri sharia okuva e Turkey weeziri sharia okuva e Egypt weeziri sharia ennungi ez'ebbeeyi okuva e Dubai amakanzu saaleese makanzu omanyiza amakanzu ndeetera mikwano gyange nenzigula on my money I give them out situunda makanzu sinakuwayo kanzu wadde akabibibi tugenda mu omura nja kugulira ekkanzu nyambala size 60 kale ate saagala njikuba inshallah ngenda ku nyumba ya Mungu saagala njikuba ngenda kuba mugenyi wa Mungu nsaba Allah akkirize akumalire amalire ya Rabbi fulusi gwembeerako nnoozi atukingiriza abantu b'ebiiso n'ensaalwa abantu b'ebiiso abantu b'ensaalwa abantu abalina fitina abalina twa obutaagaliza mwenna Mungu abankingirize Allahumma amin kati tugenze ku nsonga z'amaka ensonga z'amaka zino mbadde njagala tuyingire ddala munda nga Zubeida Byantalo Shamimu Mayanja ensonga zino bulijjo zitambula ku bantu 3 zayingiddemu owookuna omwana eyasooka zireeta
omwana chicken maama wa chicken n'ayingirawo namba emu yamaze n'afuna n'ebyayogera mu mbozi mukati ne jjajja azaala maama wa chicken naye yayogedde ekibuuzo ndowooza kye ngenda otandikirako okukubuuza chicken akibuuza nnyo jjajja ndowooza yayogeddeko emyaka gye baazaaliramu kati naye kankikubuuza okusinziira oli kyabuuza lwaki taata wanzaala nonsuulawo ali akibuuza nnyo era akibuuzizza ne jjajjaawe lwaki ekyo buli mwana asobola kibuuza ekisookera ddala ekyo buli muntu asobola kibuuza singa aba afunye chance era bamuzadde we si taata yekka kabeere maama singa oba wakula ne taata yekka maama naaba nga yakusuulawo osobolera ddala omubuuza nti maama lwaki wansuulawo n'omwana ne chicken yadde n'olukusa olubuuza taata we lwaki wansuulawo lwakuba yamubuuzizza atya iwa iddi yamubuuzizza ku social media kati awe wabadde obuzibu nti lwaki wansuulawo okujjako nga bo bagamba nti ensonga zaabwe za family balina zisootingira ku social media engeri gye bali nti bali mu limelight nedda nnyabo naye abantu bangi nnyo abali mu limelight nga balina obutakkaanya n'abazadde era nga bingi nnyo beemulugunya ku bazadde baabwe naye engeri gy'osootingamu ensonga zo ng'omuntu kye kikufuula ow'enjawulo era omuntu omutegeevu n'abantu engeri gye bagenda okukupasiivingamu engeri gye weeyisa n'engeri gy'okwatamu ebintu byo kiwa abantu abalala abanaakolagana naawe oba abakuliraanye obawo engeri gye banakukwatamu oba engeri gy'okukolagana naawe kuba bwe mba nnina kyekinsiiba ngamba abakazi bw'oba olina obutakkaanya n'omwami wo tewali nsonga lwaki ojja n'okola live osobola okusootinga ensonga ezo oba ozongeramu muliro abasatu basattulula bano abantu abawaga mu comment section zaabo babi nnyo because ne story tebatera kwagala kumanya root cause ya kintu ye kasitafu naye akamunyumira kakirifu nga commenting kasita abeera alumu babeera na biased tuli bantu batono nnyo mu nsi atula n'agamba nti okay wadde nze obufumbo bwannemako naye munnange bwajja nga alina obutakkaanya mu bufumbo njagala nsooke mmanye lwaki alina obutakkaanya kiki ekiganye kiki ekimuleetedde okuvaayo baawe ye agamba ki njagala nnyo mpulire ku the other side of the story batono nnyo abakirowoozaako naddala abantu abali ku intaneti okwo abakomentinga abantu abali ku intaneti abamu balina bye bayitamu ebibi ennyo so kati abo abantu abali ku intaneti bolaba abakomentinga ebintu ebibi eri abantu balina ennaku nnyingi nnyo 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 to the extent nti baagala ku ennaku gy'alimu naawe gy'oba obaamu kati abaagala ne bakuteeka mu mbeera yaabwe gye balimu oblendinge nabo nti bw'aba talya kyamisana nakyaggulo ayagala naawe omufaanane kyova olaba nti ojja kwesanga ku intaneti kwe kuli omuntu akuvuma nga takumanyi kubanga already sadist kati basadist balina obuzibu bumwe ayagala omufaanane ayagala naawe akuteeke mu mbeera yeemu nga gy'alimu because teri muntu yenna avuma muntu ng'ali bulungi mbukyayogedde kinyiizizza nyiiga because already munyiivu ekyo kyoyogedde si kyekimunyiiza kaseera si kyekimunyiizizza just kyogatta like kyoyogedde kigasse ku bulumi bw'ayitamu nkufuna abantu abamu already babonaabona kati ogenda n'oteekayo ekintu ky'oggwe ng'oli musanyufu kati ye alaba aba yeebuuza lwaki oseka nga yetaseka ayagala akugamba ekigambo ekikunakuwaza onakuwale nga ye bw'ali omunakuwavu era bw'otegendereza abantu abasinga bw'oba teweegendereza intaneti eyo byebimu ku bintu ebisobola okukukozesa ensobi oba okufuula omuntu omubi gw'otobadde kyova olaba nti abantu barisootinga n'asiba omuntu lwa intaneti evuga abantu speed kati bwe weesanga esobola okutwala abantu mu depression intaneti esobola okuleetera okunoonya omuntu omukola ekintu olw'ekintu ekyo kye yayogedde kati nze nina ebintu nze nayiga intaneti kuba ngiruddeko nga tiktok tennaba kujja nga bikife twasooka okukolera ku Facebook nga tufuna ssente abantu ze bataafunako nga tufuna ssente like real money nga abantu tebanaba na birowoozaako ne tugenda ku YouTube era n'okola kyekimu ne tukola ekintu kyekimu so mmanyi ddi lwe njagala abantu boogere nze teri kintu kyenteeka ku intaneti nga sigambye nti ekyo kigendeyo
Osoka kwebulira mbeera ready nga nkimanyi ekino kugendayo ku internet. Si bandi wagon. Era kyonna kyemba wamba njagadde kigendeyo. And sifaayo ngeri kije mu kipasiivi nze. Kuba nze nagambye nti ekyo mukiteekeyo. Otyo. Gwe byonna by'oyogera oba ogambye oba bannange oba kino oba ekyo nga sikisiimye oba kati oba nga yakula atya. That is your opinion. Ate nze saagala kunakuwala naawe. Nkufuna. Okitegedde. Kuba tuteekayo ebintu ababiraba banjawulo. Waliwo abiraba ng'ali mu ofiisi ye anywa caayi. Tomusuubira oyo okuteekako yadde comment embi. Owa mu ofiisi? Ali mu ofiisi anywa caayi we. Ennyabo. Bamuwaddemu break ya lunch. Lunch ebadde buffet. Tasobola kuteekako mbeera mbi. Ab'embi be baliwo. Waliwo eyasuze talidde kyaggulo. Waliwo omusajja gwe yasuze akuba. Gwe n'opostingayo gwe n'ebbaawo nga mwehaginga. Kimunyiiza. Anti naye aba ayagala bakukube nga ye we bamukuba. Gwe buli muntu gw'olaba ku intaneti okwo bali bubi ng'avuma omuntu. Be bali mu comment section be bavuma omuntu aba ayagala kuteeka mu mbeera ye yeemu gy'ayitamu. Bw'aba akaaba ayagala okaabe naye. Wasanyuka oyagala. Kati ye aba alowooza nti bwakuteerayo comment embi kiina naawe okwaffekitinga kikulume. Abantu kati babimanyiire ebyo amanya ku internet kuno kuliko bambi basadist. Kuliko omuntu nga n'akawunti ye eya mobile money tekuliko yadde 2,000. Kituufu. Ate nga ne2,000 bw'aba oli azirinako yazeewoze. Nkufuna. Okitegedde. Nga takkiriza na muntu mugulira airtime ne baziteekako. Tugende maaso. Kati ayagala obulumi obwo bw'ayitamu n'abalabe baba bayita. Kati waliwo bano nkuwaga. Nchikeni bwateekayo live. Ng'abantu bagakyekyo. Kwogera. Gwe obanyirani biki? Waliwo bano abatakula na bakitaabwe. Abalowooza nti oba tokuze na taatawo oyina kukola ki? Kola kyali mu kukola. Oyina muswaza oba kumuvuma. Kati baliyo okubaba bakuwaga. Naye yakuwaga tasobola kikola. Wabula afunye gwe asobola kikola akuwaga agamba akale tufunye yatukiikiridde. Naye bw'oba osasulira ekyo gwe kyoli mu kukola ate tabaawo. Ekibi kya internet. Waliwo akaseera k'osasula? Waliwo akaseera k'okusasula buli kimu kye tukola mu bulamu. Ke kaliwa? Kajja. Buli omu akafuna mu budde bwe. Bw'oba oyenda ku mukazi wo waliwo akaseera k'ogenda osasulira obwenzi obwo. Otyo. Bw'oba oyina gwe wali azaamaanya oyinayo akaseera k'ogenda okusasulira obuli azaamaanya bwo. Otyo. Weekiri buli wamu. Okay. Bakuwadde omulimu bakusasula ku TV bulungi. Mukama we ye ekikyakikoze. Igwe. Omumma service ye gy'asasulira. Trust me bw'olikola business by'omukoze byennyini. Bye bagenda okukola. Nkufuna. Kyova laba nze bwe nzikiriza omulimu gw'omuntu neeteeka ku bunkenke. N'ogukola n'omutima gumu. Bwe mba siibe wantu oba nga ngenda kuba leeti ku TV. Enkuba essimu ne ngamba producer wange mukama wange. Wawe ebinkuttemu. Jaamu ankwatidde wano mulago. Naye nzija nsaba kunsonyiwa. Wallahi ekyo nkikola si byakweyogeza. Nkutegeera. We naaba leeti. I mean like we naaba siriiwo. Ngenderawo prior n'ensaba. Ne mugamba mukama wange mu bbanga bwe liti. Siriiwo. Nsaba kutambula. Okay. Mbadde nsaba nsobola okurecordinga programs zange. Ne zibeerawo. Obwo obudde bwe nasabye nti nkomawo nkeera mba nina kudda. Tugende maaso. Era bwe mba singa nfunamu obuzibu awo nnyanguwa mangu communicatingira mukama wange. Mbadde nzija naye flight yange bagikoze bwe bati ne bwe bati. Nina linda nnaku weeziti. Era ne neetonda nga bukyali ne mpandiika na apology ne njiweereza. Obikola? Mbikola. Mukwano nze akalimu ye maama ye taata. Abalala tetubirowooza ebyo. Kati nze akalimu ye maama ye taata kuba mmanyi nti bizinesi akalimu ako kaba tekali. Siriiwo. Ekituufu. Kyova olaba nze bosi wange muwe ekitiibwa. Bosi wange program batuweereza ffe aba TV essaawa bwezi bw'oba okola recorded. Mu budde bwe buti mugenda ku recordinga bwe naaba siriiwo mu budde nga already nnako program njogera ne producer wange. Muga siriiwo. Mugamba mukama wange okoze otyo teekayo obudde nga mbadde sigenda kubaawo ate n'akalimu ke mbadde ngendako. Nkeetaaga. Sikugamba kuba nkulagira nti oyina okyempa. Okitegedde? Nkusaba buli omu annyonnyole munne tutegeeragane.
era singa kigaana ntuula n'endowoozaamu wendaga ngenda kukolawo lunaku lumwezi sente bazimpa olunaku olwo guno omulimu gwa mwezi sente zitonyayo buli mwezi neŋŋamba kati nsobola okukubira eri pati tusobola okyusaamu kino nenkikola lunaku bwe ruti kuba ku budde obwo nninako TV ate mbadde njogeddeko ne bossi wange naye akoze eki aganye mukwano fe aba TV okimanyi tetufiirwa tetulwaza tetukyala byonna bituufu ebyo nafiirwa jjajja wange nga nnina okusula kuba tteeka lyewaffe omuntu omukulu bw'afa mukika muyina okusula nga nnina okugenda ku makya wallahi TV gye naliko nabasaba ne bagaa jjajja afudde sigenda kusobola mbadde nsaba ŋŋende sajja yaŋŋamba nti kati ffe obadde oyagala tukole tutya kuba ye afudde Shamim sooka okole ovuga ogenda ekiro jjukira musiraamu bamuziikirawo tasula naŋŋamba naye osobola okwogerako ne banno ne bakola batya ne mulaba kye musobola okukola ne ŋŋenda ne njogera ne bannange ne baŋŋamba olaba tugirekodingi ffenna tuli bize olunaku sula lubadde olw'okukola naye katujje ne mbasaba ne bajja ne ndikodinga nsobola okugenda nga bukyali ng'ekintwala nga bukyali enkeera era tagenda kuŋŋanya kubanga sitaddeyo puroguramu ye ate ajja kuba tajagala ng'eri recorded ajagala eri live nenvuga ne ŋŋenda e Masaka ne nziika jjukira ne mukika waliyo etteeka olina ossula ne mbeerawo n'ensula ku makya ne ŋŋenda ku buli jjajja buli ssenga buli ne mubuuzaako mugaya nga bw'omanya akalimu kanga nti nina okuba mu kibuga nga tezinnawera ssaawa 7 gwa misana ne ŋŋamba brother wange nyamba onkalakate nze bankalakata nga omutima tegundiimu omanyi oba onaatuuka oba tootuuka manyi oba kubanga nze nga bwe nkugambye bwe mba n'omulimu ye maama ye taata nze siva ku mulimu nga sirina mulimu guddako kati kyenkugambye nti ebintu by'okola kati nze bye binnyambye bizinesi yange ya Mimi's Glamour weeri ekituufu kanteeke mwani ebeerawo kubanga ndowooza Katonda abeerawo ne bandibadde bananziba oba banaakola biki n'agamba kamaama nako kawa bizinesi z'abantu ekitiibwa sebaddewo emyaka 5 buli lunaku eyeyogera kukula mashallah kati ebintu ebimu bye tukola bituddira era nze kye kintu kyensinga okutya era nze bwe nakula ne mmala okuzaalawo nti nasaba Katonda kuba nze bye nalaba mu kuzaala nagamba maama wange kitegeeza bino bye yayitamu nayongera okwagala maama wange nadabulinga emirundi gye nali mwagala luli bwemba nali mukolera nali mukubira essimu emirundi because teri yonna kulisobola kuziba nga sinakubira maama wange simu kiba kimmanja ne buno kati olaba gino emyaka 2025 ne 2026 ono mbadde bize nnyo like emirimu gyange gyeyongerako maama wange luli nga mukubira nga buli lunaku nnina okumulaba kati emirimu gyannigiriza nti nsobola oziba nga simulabye naye mu mbeera eri eyo obutamulaba nayongeramu okubanga mwongeramu essimu naye era so amala wiiki nze nga sirabye maama wange luli nkugambye nali mulaba ono edaily kati olw'okuba bizinesi zinyigiriza okutuuka nti olunaku lusobola oziba nga ndi bize nayongera mu ssimu ze mumukubira n'okendeza ku budde obw'omulaba njagala nnyo okumanya alidde yanywedde mu budde ayagala ki azzeeyo ewaka because maama wange mukyala mukozi siye mutugose otutuuza ewaka n'omubuuza maama ogenze essaawa mmeka ewaka olina okugenda nga bukyali bw'aba alina empeke z'okumenya ne mujjukiza mukadde wamizza eddagala ye waŋŋamba nti amagulu gannomamu olwo nja kuba njinyigiriza ne bwe zinaba nnya za kiro nina okugenda ndabe maama wange oba ntya so ebintu ebimu osobola ovuma omuzadde naye kakasa gaana kkiriza oba gaana b'onaazaala mulimu agenda okukuvuma kkiriza oba gaana mu b'onoozaala mulimu agenda okukuvuma oba muzadde wo muvumya kagambo ki oba katono kati oba ne bw'oba wamwekkaanyaako omwana we alina okukwekkaanyaako okuggyako ng'amagezi gazze n'ogenda n'omugamba maama nakunakuwazaako naye nsaba onsonyiwe
n'okisabira ne Katonda nti nga bwe namwekkanya ne kimuyisa bubi nsaba tompaayo omwana akinkola kyekimu ne babboosi kyekimu n'abantu bano be tusanga aba bulijjo ffenna mu mbeera yonna omuntu osobola omukola ekintu n'agamba sirina kye ngenda kukugamba ggwe kankusabire naawe bw'onookikola bw'oliba otuuse mu mbeera gye ndimu gwe tebakuyisa obubi nga bw'ompisizza mukwano omuntu aba akolimye kabaire musajja bitta bizitta kamunye ziri mmeka kamunye ziri mmeka nze njagala otambule nga bw'otambula otugamba kamunye yiiri ne kamunye endala yiiri zibeerawa kamunye zirinayo faamu bwe tugenda muzu kamunye tulaba mmeka naye emirundi emeka gy'otambula n'osanga enkoko buli woyita osanga enkoko twali tetulina bukya za nkoko katuzirina kitegeeza ebikolimo by'enkoko bitta si kamunye bulungi nnyo ekyo ekigambo ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye byogerebwa omuntu atannalaba nsi eno gy'okoma okkula ensi oyongera ogijjako amaanyi naye singa okula otegeera bwe tuba tukula awo myaka 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 awo amagezi gaffe amatono gatulowoozesa tutegeera naye tuba tetutegeera awo ensi yeba ekutegeerera ensi otandika okugitegeera mukama bw'aba akuyambye nga tewazaalibwa ng'oli musiru naturally ku myaka 23 okudda waggulu oba otandise okumanya nti era bw'olaba omuntu ng'awezezza emyaka 23 nze eraba abaana myaka 18, 19, 20 ekintu kyonna kyakola sikimunenyeza wabula nsaba ne ŋŋamba bambi bw'ayingira 23 atandika realizing ebintu bino byakola jje ng'akyusa mpola mpola kimuyambeko n'okuddayo yeetondera abo bayinza kuba banyiizizza mu kukula wano mu buvubuka abo 25 sinnabattereera wetaaga edduwanga y'amaanyi beetaaga nakukuba kibbula mabega mukwano oba olina okuba ate bw'oweza 3 ng'okyali mu ssiru bakoveeko ensi ekuggyako amaanyi ensi erina kuggyako maanyi wototunuulira miimu mu nsonga zino sayidi zino zombi we zaazaalira zaali zisobola okutuusa obuvunaanyizibwa ku mwana gwe baateeka ku nsi okusinziira ku statement za jjajja ze nawulidde nga bamukozeeko interview ayina akagambo omwana we yamubuulizza lwaki namba emu teyandabirira ko jjajja yali muto nga talina na ssente kitegeeza bonna baali baana na baana abaakola ekikolwa kye bataategeera biki bigenda kuvaamu era bigenda kugirako ekirala era ekyo ekikolwa kye baakola awo tetusobola kinenyeza bo tukinenyeza ate abazadde abataateekinga buvunaanyizibwa baabwe abaana okutuuka okukola ekyo ku myaka egyo sayidi zombi ez'abazadde azaala namba emu n'azaala maama wa chicken bonna baali baakunenyezebwa nti ng'abazadde awo bwe baali banenyezebwa mu kiseera ekyo ky'abaana abato bagenze mu kikolwa ky'abantu abakulu ate nga mulinamu n'omulala gwe baleeta ku nsi okitegedde so kati awo namba emu wali toyinza kumunenya mu biseera ebyo ebintu bye yakola si busobozi yali akoze yali tabitegeera era nga tamanyi repercussions zaabyo ebijjirako okitegedde so kati nze awo sisobola kumunenya kwakyo kye yakola wabula bw'abanga bwe yamala okukula n'amanya nti omwana gwe nazaala nga ndi muvubuka yali alina okumunonya nti aliwa ali kuki okitegedde kuba kati awo yali akuze nga alina otekinga ensobi alina okutereza ensobi ze yakola nga muto otegedde so kati engeri gyesita nayogerako na namba emu simanyi oba bwe yakula yajja alongoosa ensobi ze yakola nga muto okulongoosa ensobi kwe kunoonya omwana alaba akuza atya asoma alya anywa okitegedde kyesimanyi oba yakola oba teyakola ekyo nange simanyi so bw'aba yakikola well and good bw'aba teyakikola omunenya yali alina okuddamu n'atula ne mutabani ne beetereza bo nga bo okitegedde naye nze obuzibu bwange bwekuba nti social media tutandise ogikozesa ebintu gye tutalina gikozesa
tutandise okukwata ensonga z'abantu abakulu ku kyalo bakyeyamaani simanya babayitanga batya kwabangako kyeyamaani n'abakyala abo ba defense baani ab'oku byalo oba abantu abakulu mu bika ensonga ze bayinanga okutereeza nga n'abantu bangi nnyo tebazitegedde kati social media yezitereeza ng'ate be bazanjulira okubaako kye bateesa be basirwa abasembayo totandika vuma abantu amukwana nti kati mu buzibu bwammwe omuntu gweyanjulira ensonga ku social media ye muntu ali mu nnyumba atudde ali akagaati ow'emyaka 18 eyeewaggula edda gweoyanjulira ensonga nti taata yansuulawo naye gweoyanjulira yakula ne single mother alina obulumi bwe ava kutambuza scrap tayinza kukuwa magezi lwa nsonga alina obulumi bw'ayitamu tannalya because age esinga ku social media okwo naddala TikTok eyo kusingako baana bato eyadduka ewaka gwe baagoba ewaka eyafiirwa taata maama abali okwo abalina ebizibu ali mu kiyumba omwarabu gwali mu kuvuma waliwo ali mu muzira kwegamba abantu bali okwo balina ebizibu byabwe abamu bagendako kubaako we bakkakkanyiza bwongo kati aba atambuza bw'ati asanga omwana atwala mu kitaawe nga gawaaye kanyimirireko wano kamuvumye bambi weebale otuyambye tayinza kugamba kyamagezi kubanga teyazze nnoonya byamagezi mbadde manyawo wakugambira kyokola kikyamu batono nnyo beebo be nagambye atudde mu ofiisi ye bamuwaddemu liivu ya lanchi atudde ku laptop ye aba scrollinga bw'ati n'abiraba naga this is not good n'atunulamu yo yajja commentinga agambe kyokola kikyamu wandyogedde ne kitaawo ate ali Kakoola Okakola agamba mwana omuyaayo ono alinamu amaanyi amuwadde ow'enjaga bye bimu talina magezi gagenda kukuwa gasingaawo ndi kazigo kange natandika kupangisa oyo ayinza n'okukonamu n'agamba bw'oba oyagala tumukkubire tusobola omukuba bw'aba aganyogera ku DNA beebo eyo intaneti gy'olaba esingako baana bali aido abantu abali mu kukolerako ebintu eby'amagezi batono nnyo mu Uganda ensi endala intaneti bizinesi kituufu platforms za kukolerako ssente wano platforms z'abantu kunoonya be banakuwala nabo njagala kufuna stress wenzijirako abali mu kukolerako bizinesi tulabika tuli ku 10%. Ekyenda kyonna banakuwavu abanoonya abantu be banakuwala nabo nti lwaki oyo aseka ng'ekimuleese kujja kwoyo ssanyu anakuwale naye kati bw'oleetera ebizibu ekizibu kyo ekyetaaga solution ey'abantu abali soba okitegeera kuba kati abo abantu bwe bato kikenkiken bw'aba ddala kituufu yabadde ayagala kumanya lwaki taata we tamufaako yali alina okunoonya nga jjajjawe bwe yamunoonyezza oyo azaala maama we n'anoonya azaala taata we n'ayita nnyina n'anoonyayo abantu abo abategeera kitaawe nga bwe bamugamba nti namba emu jangu wano nkwetaagamu ng'agenda kusowala ggi yes bw'oba oyagala okusolovinga ensonga z'omuzaddewo nga gwe olaba bw'onooyimirira naye oli wamutwalamu abaayo n'omuntu buli muntu mu nsi muno ayinayo omuntu gw'awulira era amukubira n'agakanzige kituufu kati oyo omuntu gw'onoonya n'otuula n'obagamba nina obulumi ng'omwana taata wange ono lwaki tanfaako lwaki aba neegaana taata bamubuuze lwaki weegaana omwana abannyonnyole nti bannaye omwana mwegaana olwa kino ne kino ne kino ne kino akyuseemu n'omwana amugambe taata onneegaana olwekyo n'ekyo wali onnyambyeko okulaba nti sikikola bano abatudde bano bagenda kulaba ekitawaanya taata n'omwana okitegedde balabe bwe babayambako basolovinga ensonga zaabwe enkya abaana kikeni baana abazadde baleme kukola kyakola kubanga nga bwe yaleese ensonga ze ku intaneti katonda amuwangaazi bw'anaaba amuwangaazizza waliyo omwana ajja okujja ku intaneti kuba ate kati kikeni asooke yeetegereze yasooka ne yeegaana omwana nga naye bw'agamba nti kitaawe yamwegaana
yasooka ne yeegaana omwana kituufu n'amutwala ku DNA yamutwala okitegedde oyo omwana singa ali kula enkya n'agamba lwaki taata lwaki wantwala ku DNA bunali seekakasa nga nti lutandikirawo olutalo ate kirungi ye akyazaala akyali muvubuka muto takyazaala akyazaala myaka 25 ate mulimu ebintu by'olina bw'oba okuze omanyi kati olwa tulina ekizibu kya views nsiiba nkyogera wano views tezikugjaako ebintu ebitagulwa ssente ng'ebiriwa ekitiibwa oto ekyo kimu tebakigula na ssente kituufu tekikugjaako ensonyi bibiri views tezikugjaako ensonyi tezikugjaako abazadde views n'abo abantu be weetaaga family views zisobola okujjako family anti nga tokyalinayo muntu yenna alina g'okuumira kyama bw'ogenda mu lumbe baziika ng'ogamugjeyo kamera abanaye jjajjawo wandimulese naye baka mu kitiibwa omanyi kati temujja bitegera onomala ng'onsaba ssente leka tumuteekeyo bikwate nga ensi yonna eraba waliwo okukwata okuziika kwewamwe nga kulungi naye jjajja bakyamusiba akaba bw'okwata badde simulabangako omutu gwe basiba akaba njagala kwetegereza okwate waawo kati akabako kategeeza kirindamu sokoote akaba kategeeza ki nga kyolaba nti yaleese jjajja mu interview tugenda kugendayo n'aleeta jjajja mu kamera nti olwo lunaku ggwako nsonyi kati olwo YouTube si yagifuga yemufuga tutandike mpolampola meme tutandikire ku live eyavuddeko bino byonna nze nina ekintu kyenneewala nze nkola lives era abantu baba bangoberedde live zange nzikola nga ninayo ekindeesa okukola live ezo bwe mba nina hijab nation nkola live n'olanga era ndabika live nzikola mu mwezi guba gwa 8 ene wasigadde mu mwaka mulamba mu mwaka yonna yonna wasigadde mpositinga ate ku pesi yange tekuvuga speed account yange eyange eshami mayanja wenjagalira wenteerayo amboluddeyo tuteerayo si mmwe si mmwe singa eri ku Gibbs Bridals banga nti nduddeyo because eri business otyo mba nina okubawa buli ssaawa ekipya ekitambula ku business but nze nga nze saagala kubeera nga TikTok yenfuga oba social media handle yonna kasitebanga teina ate nga nze account yange eyo girabe ya TikTok just kugifuula active kuba nze nfunirako obulango obw'ebbeeyi ngo ssente empitirivu n'abaana ababeera ku live oko ssente zebatafuna because nze omuntu client ajja ewange ng'amanyi nti either ewange bw'ojja olina okuba ng'olanga emyezi 3 6 oba mwaka olina okumbuulira bizinensi yo byekola nenda bwoba naabiranga oba nedda sijja kugendayo obutuufu bwabyo eri registered government egimanyi bizinensi yo simanza sirirunkana nti simanya gudi ayagala kumulangira agaba kakadde kamu omwezi kuba sikakolera akakadde kamu katatenziruke era ngakakkana linnyako mu kyawakati bizinensi ye ekola ki nasooka bikunyonyola ntunda juice omukamulirawa juice mbadde nsaba kujjako kulaba gye bamukamulira otyo kuba ebyo byonna mbikola lwaki brandi yange nze linnya lyange ndikoleredde kuva eri ku Royal Theatre ng'opambana kyova newuunya abantu wakagula essimu you've just bought the phone sente wakazifuna eziguze Tekino k'otandise okundabira natandikira eri ewa Anko Kato kati brandi yange engeri gye ngikoleredde nga ngizimbye ebbanga eddene nti akantu akatono nga kasente okunsuulira brand era ojja nenkugamba neyanziza omulimu naye nsaba kgendako okukolera juice neŋŋendawo nenvaawo nenkugamba nsaba kunywa ku juice wo wa buli kika kye ngenda okulanga naye nze nga ngenda okumunywa ninayo abantu bange management yange nsaba enywe ku juice oyo singa munywa n'atabaako kyankola mba wakulanga bizinensi eyo wofunamu olubuto lutokoseemu nkukubira nekugamba juice we yannumiza olubuto era sigenda langa nsijja kusobola kulanga
nsobi ki ezabadde mu live abantu ze batalabye? Ensobi ezabadde ku live nti taata bamutyobodde ekitiibwa ng'ensi yonna ewulira. Ng'ate nze ekintu ekintamya live za TikTok ezo tebeewuliriza. And me, I cannot talk to anyone nga tampuliriza. Because I'm a good listener, njagala nnyo omuntu ampulirize. Lwe lugezigezi olwo. Kubanga nedda nze ndi muzannyi wa theatre. Mwe nasooka ate ne ndwamu nnyo. Bakutendeka okuwuliriza. Kikuyamba okuddamu dialogue blendinga n'eyamu n'abantu banyumirwe oba abantu bayige. Okutyoboolwa kati nze okudda okwogera ng'oli bwe mugamba mpulirizaako nga bw'ayogera eno waliwo omulala ali mu kabokisi ayogera, wano waliwo aseka, wano waliwo ali mu kukoona oba buki gy'ali nga nange ndiko eyo live ngeno waliyo akoona nga njogera. Mukwano sisobodde. Bwe mba njogera njagala kumpuliriza. Kati sisobola kudda ku live eriko bantu bana nga bonna boogera. Kuba mmanyi musooke mu mutinga abalala. Then njogera singa abantu abakola TikTok sezo bakyuseemu ku zi live zaabwe. Bakole batyo. Mutinga abalala bwe wabaawo gwe muwadde akazindaalo nti kati ayogera. Ono bamumuting n'omulaba mu muting n'omulaba mu muting. Bagambe nti kati gundi yayogera. Raising points zazimaleyo gwabadde aza addressingira. Bamuteekeko akazindaalo ayogere. Kyekinjagazi kizera nze meeting zembeera eza Zoom birala. Zoom bakumutinga. Omuntu n'ayogera. Nze era gye tubeereeyo nga we have a Zoom meeting tugenda kubuulirira bakyala. Bonna ne tubawa link. Ate eno. Nze wannema abantu baleekaana nnyo. Amaalo mangi. Abantu bali idle. Ono mba nkyayogera ono n'aseka. Point gye njogera tewaliiwo kikusisa. Nindaako mmaleyo point si zange. Olyoka oseke. Lwaki seka kale nga baakumutinze. Naye kati wano omwana yabadde ayogera nga taata bw'ayogera waliwo abali mu bubokisi abalala we boogera. Ekisookera ddala ky'ekitiibwa kya taata because wano ye yabadde point. Taata because bena ng'obijjemu taata yabaddewo taata muntu mukulu. Taata ye muzadde regardless of anything ye taata. Ekitiibwa ekyo tebasooka ne bakijjawo. Kyonna ne bakiyiwa. Ekya taata. Taata kati n'ayagala okugezaako bamubuuza ebibuuzo naye ate tebamuwa na chance kunnyonnyola. Ne bamubuuza ekyokubiri. Nga n'ekisooka tekinnaggwa. Nga tannaba nakyo kiddamu. Ne bamubuuza ekyokubiri. Kati olwagenda kwanukula kiriwo. Kati ekirala nze kye nafunye mu buzibu mu live eyo. Nze sisobola kudda mu muntu nga mbuzizza bw'ati. Nanti nkubuuzizza lwaki ebeekomye mbawa kukuleka bw'onokkakkana tugende mu maaso. Naddala nga oli mwana nze nga nkuzaala ne bwe mba nakunyiizizza saagala kunadressinga bw'otyo. Njagala mmanye. Yes. Chicken ne bw'onaaba munyiivu otya. Kuba nze kyemmanyi lwakuba nti akola content like ali mu kufunamu. Era kimunyumira nga abantu bamwogerako because kitambuza gundi ze. Lwakuba nti esi kyalubeerera. YouTube eyo giraba. Kati esitola so giteekayo n'etambula. Endala n'ogireeta zonna alo ne zikkirira ne zigenda mu ggule. Nga bw'otandika obufumbo n'obulimba olina okubanga obufumbo obwo olina okulimba paka lw'oliko w'okulimba ate lw'oli buvaamu lw'oliko w'olimba. Kitegeeza ki? Nga bwe yatandise channel eyo Nantalo oba na kitaawe lw'anaaleeta stories nga tezigwa mu kkowe eryo channel egenda. Ejja genda. Kuba yagibuildinga atya? Ntalo. Bw'obuildinze ekintu olina kikiipinga. Paka last. Olina ku kasaluntanda n'agaa kati kannoonyeko kubabuulirira. Nga boogera ebyamagezi? Ennyabo. Bajja vaayo. Gye babisanga bulijjo bamanyiiyo. Eno wapya. Tebajja kusuubirayo kyamagezi kuba bamanyi ebibeerayo. Taata okugamba mukulu. Ekigambo ky'omubuuza genda obuuze maama wo. Abantu bagambye lwaki teyayogeredde wali. Abantu batuufu kuba baba omusango bagututte mu kkooti y'abantu.
kati ba abantu buli kye babuuza kati mulina okuguma kuba bo mwabawadde nga be bajjaji bammwe kitegeeza jjaji kyabuuza kyolina omunnyonnyola era jjaji waddembe okugaana era ate oli musirumu kubanga wano ansa gye wazzeemu si gye baakubuuza kubanga mwakkiriza nti abantu baba babeera bajjaji bammwe ate mulina obbabuulira paka naye munaba mwesootinze bajja sigala badimandinga okumanya byaggwa bitya tugende ku ggwe okitegedde gweokiraba otya nze singa nabadde nze nga bwe nkugambye nti sisobola kwetaba mu live yonna ng'erimu okkaayana nsobola okgenda ku live nga moderator oba hosti waffe ategeera akimanyi nayise Zubeda ku live naye Zubeda alina akajanja wanaaba ayogera ne wabaako omulala ayogera agenda kuvaako nkufuna naye in the first place bw'oba ompita ku live olina okumpeereza amateeka agafuga live ate nayo tosuusa nnyo olugezigezi mukono olina okumpeereza amateeka agafuga live because nze bwe nteekayo live yange ya Hijab Nation mbagamba bannange era n'omulamwa ne nguteekawo wali wansi nazze wano kutunda tickets za Hijab Nation naye tusobola oyisaamuuko ku bintu by'abakyala naye bw'oŋŋamba nti tulinayo live olwayo tugenda kwogera ku nsonga z'abakyala mpa n'amateeka agagenda okutufuga njogerera eddakiika mmeka si byakubeera ku live kuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 4 tukolako ki era tukyabuulira abakyala bakyakwata obwo obudde bwonna then olina okumbuulira abantu bagenda kumpuliriza bali ready okumpuliriza oba nedda nzija mu lutalo oba nzija mu kuba nti tuteesa n'abantu because tosobola kumpita wantu nga mugenda kumala ate muntyobolerewo tewatubuulidde bantu bameka bagenda kuba mu kabokisi kuba buli agenda okuba mu kabokisi ako nsuubira abeera briefed era tukolereyo WhatsApp group buli omu amanye tibanaye tugenda amateeka gegano ne points zezino Shamima ogenda kwogera ku point bweti Hatima ayogere ku point bweti Gundi ayogere ku point bweti Nalongo Lewis ayogere bweti okitegedde nze mmanye nti Nalongo anaaba ayogera waati nja mubuuzayo ekibuuzo bwekiti nzije nga ndi prepared sikuteekayo muntu agenda kujja nga wakamuwa akabox atuwe muli abantu baffa betuli nabeena abatulowooza nti tutegeera bagambe bakateme mukatandika otambula babadde ku live nga bawemula anti kati omu ye yawemudde babuuza naye kati yakimyeko ki Shamima yabadde akimako ki naye nga ona yalabye ka clip tamanyi mulamwa ogenda ku live nza abantu bangi nnako naye yali ankubiddeko essimu tulina ebintu byatuteesaako ne story go wagikoze naye tubaye tusaba ojje ku live ne mubuuza otandika otya okumpita ku live ngani wakoze story like oyinawo dastay empita ku live akoze live yakuyita ojjoteesa it is your live muteese nze nakoze story era bwe naaba njagala okuddamu okwelaboratinga ku story yemu nja kuddayo ku channel yange mpite omuntu yenna gwe njagala tugasiye story atuuleyo mwe muddeyo eri mu live yammwe mulekaane nze ebyo ebintu olumu mbiraba babimpereza buweereza mu inbox yange nze for you yange eriko ebintu birala nnyo ebyobuvunaanyizibwa eriko ngoye eriko baleese shaliya mpya gowns nnungi ba motivational speakers abo aboogera ebintu ebirimu amagezi mbeerako nga ndaba bintu birala for you yange eriko ebintu birala nnyo live eno yasusse otyoboola yasusse okutyoboola bombi like taata yabadde tatyoboola saagala mmuwaayiriza naye taata singa yalabye nti nze omanyi wensensinga akamanyiiro nvaawo bukyali anti baleme kugamba nti kale ngamba nti nina entondo naye ŋŋemba mangu akamanyiiro era nze mu mutima gwange muli ninamu akantu akateeguya muntu yenna gwensensinga nti anammanyiira abantu tebalirowoozeza mbu wanaatidde nadduka buddusi nkanti omutiitiizi abatiitiizi abo be batera olagira bebaziika abazira gwe tunuulira abasajja abo batalina kye bali bwe bagamba tugende tumulumbe akulembera tatera kudda naye ono yasigadde n'agaana baga oli kasajja katiitiizi yatera nga bazze ku kyalo omuzira bamuziika naga muzira waawaawe yalingeza ebazisa abazira kambeera omutiitiizi anti live yabaddemu okutyoboola maama nveeko live yabaddemu tyoboola maama nze nange ndi omuntu omu era nagamba abantu wano omuntu yenna atyoboola maama wange simusonyiwa
ne bw'obeerani kebabe baganda be kabeerani gwe kasitoyisa mu mama wange amaaso sisobola kukusonyiwa nze mama wange ye bulamu bwange like nina byemuyigirako bingi nnyo ekirala buli omutunuulira bwe nti ndaba omukazi ow'amaanyi omukazi omugumu hiro kati nina byempiseemu nga maama nentunuulira mama wange neŋŋamba ono omukazi bannange w'amaanyi olaba ye yabiyitamu nga talina nagwakaabira ng'ali ekkawaati naye nze nga ninako n'ayamba okitegeera kati mama wange ne wajja awantu nga siriiwo ng'abadde anoonya nze naŋŋamba we natuuse awo abantu bwe bampisizaamu amaaso bonna abaliwo bwe mba nga nze mbatwala mbagoba tewali asigala yadde n'omu oba sigwa abatwala njogera n'abatwala era ne muwoninga eyo yabadde ayisizza mama wange amaaso tokigeza nze nina entalo wano ze nali situbya ninsobola oziyingiramu naye naziyingiramu kasita baatyobola ku mama wange nambe mutu munenye empola kati nambe emu ku kya maama we nze muwagira nze omuntu yenna ng'awolereza dembe ng'ali ku kitiibwa kya maama we simulinaako buzibu okitegeera kuba munnange maama talinayo sipeeya yadde okuba nti banakuddamu bamukuzaalire kabeere taata omuzadde talina sipeeya omusajja asobola okufa n'oyisaawo akabanga n'ohiringa n'ofumbirwa omulala ate era n'oddamu n'oyiga okwagala omwana osobola ozaala omwana omulala obulumi bw'oli oba okyajjukira naye buli wotunakoona omupya mukama gwe yakuwa ate n'okkakkana naye tolina w'osanga maama mulala bamaama bato ne bakwagala batya ne b'osangayo bano bagodmother baani ne bwe bakwagala batya omukwano gw'omuzadde kyova olaba abantu bangi nnyo abayita mu bizibu ne bazadde baabwe waliyo eyo abaana batalima kambugu ne bamaama baabwe batalima kambugu ne bataata baabwe naye luli nabagamba okusasulwa kw'abazadde Mungu yakwesigaliza gwe kola ogugwo omuzadde omulekere Katonda tomukywakyalirako nnyo era nze neewuunya omuntu asobola okuyimirira lwakuba intaneti eno hana abantu abali mu comments abo bawaga omuntu wa intaneti oyo ali mu komenti oyo awaga ate era ye muntu y'omu ajja n'agamba wasukka leero osusse ye muntu omu akugamba tozikiza era ye muntu omu akugamba ne wano wasusse obadde osusse kabakusibe kyova olaba nze ne bwe mba nnyingira mu keesi z'abakazi abo oziraba nga sinnayogera na second party mukwano sisobola kukola sitooli eyo tosaayo kikyo nina okuwuliriza bw'oba wazze kuloopa bbaawo tulina okuwuliriza ku sayidi ya bbaawo because bye nkugambye okuwuliriza kirungi because omanya omuntu alimba n'atalimba owuliriza tonation n'owuliriza variations n'owuliriza bw'asirika bw'ati waateeka full stop waateeka question mark bw'aba ayogera bw'oba omubuuza ebibuuzo engeri gy'abiddamu n'omanya ku babiri kuliko akola ki alimba ate nga y'ono kuba nze waliwo wano sitole zenkola nga sayidi gye nasooseeko nagiwuliriza ne ngenda ku sayidi endala neezija ne mmanya nti sayidi gye nasookeddeko yabadde ya bulimba okusinziira kye najje ku sayidi bbi kati nze nenzira ku sayidi yange esooka ne mugamba ogende simugamba nti wannembi mugamba bugambi oli mutuufu mu nsonga zo naye mbadde nsaba tutereezeemu wano ne wano ne wano ne wano bw'oba okyayagala kino kye wazze n'oŋŋamba tereeza wano tereezaamuuko wano osobole okufuna ekyo ky'oyagala era gwe bw'oba otegeera bulungi otegeerawo n'omanya omukazi yantegedde nti namulimbye naye tugendere wano nze nina wano abayimbi bangi ate bonna beemanyi kuba abayimbi abasinga wano mikwano gyange naddala abakazi bangi era beemanyi abazze ne bandeetera sitole naaba nga yakaginyumya sekendi 10 ne mmanyirawo nti sitanti nenjikola bwe tugimaliza ne tujjako kamera ne mugamba nkikoledde kuba oli mukwano gwange naye yo sitanti tebibadde bituufu ne mugamba naye kakiyitewo tewali tabu engeri gy'oli mukwano gwange n'amala ogenda olaba yeesesaasesa takigambira waawo wayitawo omwezi n'agamba naye Zubeda naye munenga bw'obimanyi eby'endongo bino n'omugamba nze nno sikulinaako buzibu kyakukolera nti n'omugamba naye tokyemanyiiza lw'oliba togirina waliwo ne beŋŋamba ne mugamba ndi muwandiisi manyi okuwandiika sitanti ennungi ne batakutegeera olwojjanga n'oŋŋamba nti Zubeda njagala kukola sitanti nenkuwandiikira kuba kati eno nafunye olaba
njitegedde mu ddakiika mu sekendi ezisooka temugaga tugenda kyusaamu wano ne wano sitanti yeeveeyo kyokka abasinga bantu bange mikwano gyange kuba mbagamba amazima so omuzadde osobola okufuna bw'oba olumwa omwana yenna ng'alumwa eri muzadde we wallahi mu approaching omugambe naye ngeri donation ki gy'okozesa ng'omugamba nze njagala ku social media we mbanjija anti kati olwo eyo ebeera people's parliament omusango nago otte ku social media kyova nagamba abantu buli kintu kyonna kye mutuletedde ku social media temutuwa ngeri gye tulina kyogerako kuba kati muba mwakituleetedde ffe tuba mu balooya waliwo abagujajinga amangu ne bakubirawo emmeeza ye n'agusalirawo waliwo ffe abatukyagunuunamu mwe buli saa muba mukukolamu kantu oba waguleese tuba tutandise okukolamu akantu era omuntu atayagala kkooti y'abantu etuule tuule eyo n'ebintu byo because bwe biba tebizze ku social media bisolovingibwa mangu n'okusinga ebiri eno kuba abantu bangi nnyo ababeera affected kuba kati jjajja oyo yabadde tajja mu kamera bambi tusooke wa maama ne maama yennyini yadde teyeetagisa maama ono omwana okumugamba genda obuuze maama wo maama n'atula mu kamera n'atandika okwogera nze era singa nze nabadde maama wa chicken nabadde sijja mu kamera lwaki ansaze zonna nabadde mugamba sooka okkakkane bw'oliwulira okkakkanya ojjanga n'enkuwa ansa ezo zonna ze weetaaga kuba omukazi ekituufu yabeera ne ansa ya taata omutuufu yaani karabamu ebyo ebintu byonna maama wa chicken asookera ku makya n'agamba nambeemu nayetondeekani omwana naawe siwuwo mugabi nambeemu ne bweyeekalakasa n'agaa kati tukole DNA aba akimaze maama kyova abagamba tomanyiira taata wo oyo g'olina nga maama wo mulamu oba tomanyiire nnyo maama wo famire gy'olimu eyabagagga asobola ogikujjamu na kigambo kimu ononsonyiwa mwami wange omulungi oyo mwana siwuwe yali wampakasi kimuwe kiti omusajja nno obusungu obubaawo ne DNA ejja bagenda ogirowooza taadi pate yejja n'egamba naye omwana ye yaliwa nti oyo yamanyine gye yalaga singa tukola DNA taata agenda olowooza nti bakole DNA odde mu famire ng'embonaabona gy'obonyeebonye so muntu maama ate ye maama w'amaanyi maama asobola okukulisa ku street omwaka nga yakujja mu nnyonyi n'akusuula wansi n'osooka otambulira ku kagaali ng'ajja buzi n'agamba oyo kitaawo g'omumanyiiza n'agamba nsonyiwa naye omwana oyo neetaaga muzza ewaabwe nsula bubi wawa ebindoosa si waawana anti maama wo nga talinafa teweesiga nnyo kitaawo gw'olina anti oba maama yazze mu kamera n'abyogera maama ansazze tezaabadde straight zitya tezaabadde straight zonna ezibamubuuza mbu taata oli yanzaala naddamu ki yagambye ate maama maama yagambye olaba maama yabadde mukkakkamu nno kyenasinze okwagala kuba nze maama gwendaba ku intaneti ne maama yabadde ayogera babiri banjawulo maama kuno yakyuse nkitegeeza oli maama anoonya ssente kati ono yabadde maama owaddala era yabadde asobola okukamutemeraawo naye alabika amwagala bwagazi banno maama asobola okugamba yo no si ye kitaawo ate ne kitaawo nze simumanyi nze nina omukazi yali akigambye omwana ng'omwana amufuukidde ekizibu n'amugamba koolo nakozesebwa abasajja bangi sijjukira ku bonna ani kitaawo kati naye gwe weesibako simanyi mbu obayoye era n'amugamba ababiri baafa oyo aliwo ate ye bambi ndaba owaayiriza wa bwereere kuba ye simujjukira ku ekyo ekiro naye nga wallahi gwe yali amugana ye yali kitaawe naye nga maama adisipulininga mwana kati maama omuvubuka n'akaaba n'atuuka n'awasa n'azaala abaana n'addayo n'amugamba maama nkwegayiridde abaana bange beetaaga okumanya kitaawe n'amugamba nzijukira nga ontadde ku kakiiko nkulage kitaawo bwe ŋŋaana omukulaga ogenda kunkola ekintu nkyakirinze nakati abali awo okumpi bonna ne batandika okugamba omwana fukamira kitaawo ye gundi n'agendayo sajja n'amugamba maama wo gwe njagala akiŋŋambe waba tayogedde wallahi nga n'omusajja amazima gaali nti yali teyeekakasa omwana n'addayo wa maama we n'amugamba maama nsonyiwa n'amugamba olaba nze taatawo simumanyi
abakulu ne bayimuka ne bamugamba naye ki ekikwegaanisa lwaki omwana tomulaga kitaawe naganinza kintu kye yagamba okunkola omuzadde nga yagadde okudisciplining abazadde balina authority yonna just nti guno omulembe abaana balowooza nti bakitalo tetulibangako bakitalo mukwano tetubangako bakitalo yadde nno yadde n'olunaku n'olumu tukakkane ate intaneti eno intaneti kyegenda okukola generation eno mama naye internet yamuvuze banaaba tebagikutte bulungi maama asobola okuba nga internet si ye yamuvuze naye ayinza okuba yagadde okubeererawo omwana gwayagala ennyo tugende wa jjajja ate ye jjajja bambi siina adde kyemunenya nnenya yamutadde mu kamera kuba kati oyo innocent soul ne jjajja era owulira ebigambo bye ayinza n'okuba yadde talaba we batunula ayinza n'okuba ne sound gwe bamutaddeko tamanyi nakumanya ayinza n'okuba bali bamugaa jjajja otrendinga bwagaye gyendi trendinga byebiki nga nobimanya tabimanya kati jjajja abantu yenna abayinza okunenya jjajja tubaako kikyamu jjajja talina musango yadde tunenyani omwana ategeera eyabadde ali soba yekigeni yeyakutte jjajjawe n'amuteekayo era gwonenya kiringa ku munnamawulire kuba badifairinze omwana n'omuleeta n'omuteeka mu mawulire tunenya tutya omwana nga gwe munnamawulire yagenda n'osoma amawulire g'omanyi obulungi amateeka gago nti olina protecting omwana oyo emayina ozze n'omuteekayo n'otamublaringa yadde okulaba nti oprotectinga future ine rights ze katutandika tutya okunenya famire mukkiriza mutya munnamawulire okukwata omwana munnamawulire ye takimanyi nti mu mateeka g'amawulire alina protecting omwana oyo naye nze kati internet eyo giraba muliko ebintu byendaba neŋŋamba ne bino gyebiri neŋŋamba ne kino ku internet okwo kwe kuli abantu abamanyi abantu endya n'ensula nga tamulabangako naye nga byonna imagination zize kye zimuwa kyajja ne yeerikodinga n'agamba abantu so oyo mmanyi ne wasula ne jjajjaawe nga ne gyasula gyakugabye leero towulirangayo obadde tofunangako na kirooto kigendayo naye naakuwaayo naye ate mukazi wattu jjajja bagenda omuvuma ku social media byana bya social media nga bivuma jjajja emyaka gyalimu kati ne bw'omuvuma gwamuvuma ate gwaba omusiru bo baswala gwe bagambye abavuma abavuma bagambye baswala munnange ye terawo n'agenda mu comment n'atandika kuvuma anti bw'amalaawo wamala okuteekayo comment ekuvuma ateekayo omusito gw'enjaga ne gwongera okukendeeza ku bulamu bwe teri muntu okwo ku internet avuma ali soba natta amawuggwe n'ayongera okutta amawuggwe tuddamu okuwuliza bwe tuba tetuwuliza bw'omuba muwuliza obulungi aba mu rehabu bw'aba tali mu rehabu baba bamuziika nga neza keesi zaabula oba nga bambi olw'embeera embi empitirivu engeri ng'abantu yavuma abantu n'atuuka naye ng'abantu baavuma bonna teryamuwa budde ekyo kyennyini nekimwongera mu depression n'afa yafa tategedde so omuntu avuma jjajja oba omuntu avuma omwana omuto weerumya wekka mukwano ebyaddala mayina jjajja mayina kati we banajjale bamuvuma jjajja amanyi we bakwata kamera nga yabita jjajja ayinza n'okuba talina smartphone jjajja amanyi saawundi ye bamutaddeyo mukazi wattu naye omwana yamutaddeyo yabadde yeetagisa okuleeta jjajja anti kyekiri kyekugambye bw'obeera addicted ku game etuuka n'ekubanja buli level eddako bw'obeera addicted ne firimu buli episode obeera wano ng'otudde naye ng'omutima gukugamba Part 2 bw'oba waliwo buno bwe twalabanga obukoreya waliwo bwe obukoreya bw'omukyalo sisita wange yabulaba bwe yali tanatandika kuba busy yali addicted ku bukoreya obwo bw'omukyalo nga obeera n'obutundu simanya 3 mmeka naye nga sisita wange bw'omuwa ssente agenda alye asooka najjako 10 olugulayooko okuli episodes nga 5 obukoleya bwana alaba asooka abulabe kati bw'otandika tiktok eno okufuga leero osooka n'otulaga obusenya enkya n'otulaga sideboard yo n'otulaga kitchen n'otulaga fridge ojja otutuusa mpolampola mpaka mu kisenge otujja mu kisenge ng'otuyingiza toyi bw'otujja ku toyi otulaga peg pants
awetandise ekusensera anti buli lunaku ebeekubanja kuteekayo si abatuuka ne batulaga ne bakyala baabwe oba bakazi baabwe bulungi nnyo kati ne YouTube etuuka n'ekubanja naye gwasalawo nti emmanja ki kyemba mbateerayo nti YouTube emmanja nina program gyenkola buli wiiki eya health talk gyenteekayo wano ku executive media nkufuna bwe mba nfunye ebizibu nsobola butagiteekayo nze nagamba nti etandika okukola tesobola kubanga ate yemmanja like nga sisobola kulya lwetagenze eyo nja kgenda because it is a job that is paying me at the end of the day mba nange mmanyi nfiidinga business erina okumpa ekirala nina odiyensi yange erinze waako oyo kyobola nze ndi mu bantu wano nti eyo health talk yange esobola giteekayo nga nkimanyi njagala abantu 1,000 be baba bagiraba kuba tekingasa nze mutwalo gw'abantu giraba nga basiru njagala omuntu ajja n'agamba ndaba health talk yo erina impact gyetadde ku bulamu bwange sikujja kugamba gwe kyomanyi oli yayogedde saagala bano balaba aba yakalagiraba n'ateekayo Dr. Mambi alabika bulungi ansekedde bulungi omulama bwe nali ngitandika yajjange yagala kutereeza kunnyonnyola muntu leero ntaddeyo family planning nga ntagetinza abo abakyala abakozesa family planning amanyi obubi obuli mu family planning olugambo luno lwabadde awulira ku family planning lwe lutuufu bizibu ki byasobola okufunirako birungi ki byasobola okufunirako kwetuli so nze amawulire oba in social media nze amaanyi matono genjiteekako bavubuka tugitaddeko amaanyi mangi tugende mu byonna ebibaddewo byonna byatutemyetemye tusooke n'ekibuuzo byabadde birina kukwatibwa bitya ninga bwe nkugambye omwana yadde alina okumanya nti mwana agenda ku addressing ani taata we mu bino ebintu yeetaagamu ani naani nti neetaagamu maama bajjajja n'abantu abo abamanyi taata wange n'anoonya omuntu asobola okwogera ne kitaawe asobole okusolvinga ensonga ze because ensonga ze za raisinga nnungi naye donations mwazireetera ne platform kwe yabitadde na engeri gya approachingamu ensonga so he needs guidance abantu bangi balina ebizibu ne bataata baabwe but balina empisa si gwe asoosera si gwe agenda okusembayo okuba n'ebizibu ne taatawo mbu mwaboogera temumwagala alina ki kyetumuwalanako mbu alina erinnya liriwa gyekikeni yakamala mu industry eno myaka emeka seebiri wabula bannaani kati tumuwalana olw'erinnya lye ennyabu baaba tiktok nayo singa tusobola ofuna enamba y'omuchina netumugamba nti kyewakola e Uganda abantu babalowoozesa kirala munaakola ki omuchina netumugamba natusooka nze nakugambye bwemba nembeera mu bannayuganda olunaku ne Lucha Museveni n'agamba noonya mikono gya kuregulatinga tiktok okwana gwe gusookako lwaki we are losing families lwa tiktok eyo tuli mu kuluzinga abaana abalungi lwa tiktok tuli mu kutwala abaana mu rehab lwekuba beefuula kye batali ku tiktok balina abantu be bakakasa lwa tiktok ate nga tusobola giregulatinga neekomawo ng'abaana bafunako bufunyi ssente naye simanyi oba gavumenti lwaki ekitutte nga kiri light tuli mu kufiirwa generation ennungi okukamala obukamazi olw'okuba nti balemeddwa okuregulatinga tiktok bagiregulatinga abaana babe nga bafuna ssente sikwawukanyizaako families sikwakuba nti bantu bali mu kufiirako baana bali mu kugenda mu rehab lwa tiktok tulinako ku abaana abali mu kukolerako ebintu ebirungi ba Zaira Baby tulinako abaana abaana bakola content obulungi Zaira Baby gwe mmanyiiko
tulinako n'omwana wawona yayita Katungulu mba nkusazeeko yani afuna stories ze ezitambula mu ggwanga n'azoogerako ne bigenda nja munoonyaako mulabe wali bamuyita Simei Katungulu mba nkusazeeko waliwo bano abaana balinako zi bizinensi zaabwe abo Bahajara Idris kuliko oyo omwana yali yeesimbye okuba Miss Uganda kyakola kirungi nnyo oyo omwana kyakola kirungi nnyo singa baali abaana nga bategeera singa bamuyigiddeko ebintu bingi oyo omwana naye kati ogenda okwesanga nga abaana barizootinga kukola lives mbu anti kati omanye TikTok ekibi kyerina ekuwa erinnya mu ssaawa 2 oba oyina erinnya va kufa ebintu bye twakolerera erinnya myaka 5 teryakumanyi okolerera linnya ng'otya noddiruuzinga because oyise wala nalyo naye bano ab'essaawa 2 kati oyogerayo akantu aka ne kakuba ng'oli waggulu akuba ligenda mangu ndowooza nga bwe lijja bwe ligenda izeggo kasita tosobola dimaintaininga kasita alikuwa Katonda mwezi essaawa 2 n'okakuba n'okwogera kati lwana nnyo maintainingi anti obuzibu buli mu kumaintaininga omwana ono oyinza muwa magezi ki nagamuwadde dda tagawulidde he can do better omanyi ensobi zikolwa bantu ate era abantu be bamu be basobola okutuula n'atereeza ku lw'obulungi bwe ng'ekimanyi bazadde bangi teri ffenna aboogera anatakolangako nsobi mu bulamu ffenna tuzikoze naye ekituyambye omala n'otuula n'ogamba naye wano mpaba ono ye muntu gwe njagala okubeera mu bantu byonna bye boogera abasinga babeera biased naye mubaamu omuntu atakuyinaako buzibu takulabangako tayogerangako naawe tamanyi na bw'osula tamanyi ng'era zze tali mu kujajinga ye ng'akuwa magezi nga ye abo abantu ze beetera okuwuliriza nengena nga nnondalondamu ebinyambako okukyuka bwe mba njagadde okuwuliriza ekitegeeza tunenye empola abazadde asobola osanga n'agamba Mungu singa kyali kisoboka omwana oyo n'amutta waliwo omuzadde nga Mungu ekyo kyosigaliza ddiwo mumusoba naga omwana oyo singa afa akuba kati namba emu awo tannatuukawo naye namba emu tulina omukwata bulungi naye mwe abamuliraanye bambi akyayitamu kinene he needs a psychiatrist omwana amutyobodde nnyo omwana asusse ye kati mwe abamuliraanye munyumyako naye ntunyumya naye ozaaba n'oyo naye atulwana oyo mpagi gyemuyiseemu naye mukubye nange bwe ziwera 10 otandika ofuna olusuja nenga Spice Diana yanakulabye Spice yagambye bwe ziwera 10 awulira olutika olusujjasujja nakulabye wandabye ngambadde ki ng'otandisa okukankana owooza bannaye tezinnatuuka ne tugalindako wabulayo 5 nga ziruddewo memu abazadde bangi betusanga neyeesula mu mmotoka oba nga takigenderedde wabula nga atambula naye ng'ali ku birowoozo bya mwana byamuyisizaamu ebo abaana bemutaasalira akiika mbadde nejjingiwo ku kamera mashallah tusinkane omulundi omulala ndi ne mwannyinanga omulungi ow'ekimuli ekyo kyo kyasalwawo dda mashallah lwakuba nnoonya ebintu bino 3 olina obeera ng'olina eddiini olina obeera ng'oli mutono olina obeera ng'oli mweru mashallah ekyobutono nga kikukanze ekyobutono omukulu nga kimukanze ekirungi musajja kati simanyi lwaki kimukanga naye nakwagadde my brother buli wenkusembeera we bati ngenda ntuukirira ekirooto kyange mukwano ndekaana mubeere bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.